Everybody na bossa blanca, say na we need dano, yeah. Yeah, just tell a friend to tell a friend with there. Twagera tambula muko live katono nnyo. Abana kano bojja kantambuliza kajja kumotoka ko nnyo. Nenga njagala nnyo buli muntu yenanga kwali. Sere bisinga tufuna okubaita okusoomozebwa. Ne wabale twani badenga tukogera ku bine ebintu tulina okubyogera ko olw'ensonga. Waliwo ebigenda maaso ate nga bingi nnyo. Kati kinga katako okubanga nze emituuka zino nsonga zino nzikola ki? Nzigusa. You understand? Muite ku bannammwe. Njala wabo video buno obuddingano bwa Ssebunya. Sagala kukola nsobi yonna. Nziza okenkekebejja ka video ka Ssebunya. Then mbeko kyemba buulira ze nabe nabagamba temwantu wala serious. Sanga ku luno munantu wala serious. Yeah, I don't want to get it nawe. Dasika 1 second, just 1 second, people, 1 second. Yes, baganda bange mwenna mbagala nnyo. Wangambe it is late here, it is not late here. Twakatandika. Twakatandika. Just tell a friend to tell a friend we day alive. Mulofuna ku mazzi wano. Ago okunywa. Pereze ku gwanga. Okunywa ku mazzi gano. Nena sana wana wena sena wena sena wana wena batina mafena wena madegana berde. Ay. Kakati zina soka nevo nembagambo kintu kimu. Nabagamba lema namakulu oyo yawasa embaga oba yakuba embaga n'ayanjulwa fenna twasanyuka.
twasanyuka nnyo okulaba nga manyina fo yakubula imbaga nezo nategeera nti nno ndi Kenzo omusajja w'amaanyi nnyo nga seogedde erowozi nga sigamba bw'onkuba lwali era big up Eddie Kenzo anyway you're there. Eddie Kenzo oli musajja mu basajja nze nkuba ne respect y'amaanyi nnyo Kenzo mu basajja oli musajja wabuuka olina ekintu kyowabuuka onteepeza tegeera. And I am the only person nsuubira ategeera nti Kenzo omukazi wali wamukyawa dda abantu abasiba katambala ne weefula nti olumu. That is the reason lwaki wamusuulawo. Teri musajja yagala mukazi amusuulawo. Nzira mu statement eno. Omukazi Kenzo yali yamusuulawo akimanyi era yamusuulawo dda emyaka egi nga yamusuulawo awe waka mu nyumba nga mu nyumba agirimu okwo. Kenzo mumanyi ng'omuvubuka ow'empisa n'omuntu w'empisa Kenzo watuuka okulema omukazi oyo taba mwawo. Kati abantu abamu abatamanyi amanyi waliwo abantu abamu abalaba abantu mu ngeri endala Abanayuganda mu nkwate empola sigenda kubeera nga mbatwala speed nakubabuulira kitono nnyo. Olina kusemberera ku muntu okumanya enneeyisa y'omuntu. Ebiseera ebisinga tujajinga abantu okusinziira ku ndabika yaabwe. Tuyinza okukera ku makya n'ogamba mbu omuntu bw'akyali down to earth okuba tavangamu kigambo kyonna. Tusobola okubeera ntugamba mbu omuntu ono ayasama nnyo penge kirabika ne muri life ye bambi abika muntu w'amazi. Nze abasinga bajja kukubuulirako abansemberedde. Bajja kugamba penge ku internet bw'ati ne mu bulamu bw'ati. Ne tulina abantu b'olukale nga temubamanyi na mpisa zaabwe. Nga temubamanyi empisa zaabwe naye ng'ojja kulaba omuyimbi alina zi dimples alwalwawo okukola zi interview naye nga tomanyi empisa ze. Naye ng'ate abamumanyiiko bali basembereddeko ku ye nga ba music producer bazaakolagana nabo oba mikwano gwe ku lusegere bayinza okugamba omuntu oyo nno public emanyi nno yeeyisa bwadde omuntu oyo alimu obuzeezeza si mwangu. Nabaana bagamba Eddie Kenzo tosobola omukazi alina ekkula n'awola nange baba bagamba obulungi siddia zino vaana mbagamba baganda bange mwebuze waki abawala bano abalungi bale mu amaka babasuulawo yensonga kinsiiba mbagamba okakasa nti nno obulungi zino face zitulimba n'empisa bino abantu betwekolakola ne tubeera twetwala twogeza nsimbo ebyo nate bikyawangaaza abantu mu bufumbo. Nze agamba ekintu kimu ne mbagamba mbonoonya omuvubuka aliyandisa mu nga nze penge tonsuubira kuba na character. Where are you going to find a handsome man with a character? Where will you find a beautiful woman with a character? Tasobola kumufunira ofunako kimu. Teri muntu mulungi bagogofu abo babeera character oba kanyise tosobola kumufuna Katonda agaba kimu. Kati nasekerera eggwanga lyonna wano nga lireekaana Idirisa Musuuza Kenzo oyo gwe mulaba si musiru. Wallahi Kenzo si musiru. Buli ebimasamasa bitabeera zaabu mubeeramu nga si ababeera muntu. Kati naka interview ke nalabye wano era nze bannange ebintu bino mbiraba bulala era nze nkyababuulirira nnyo. Naka interview ke nalabye wano omuwala Leema baade bali mu ku interviewinga bbaawe omusajja omukulu Semaka yakafumbirwa abakazi abawera abasatu. Semaka namulabye mu kaviri bakampeza kyali wanga kampereza sinza kwatuukiriza nkategedde na kiro bayira nkalabe kiro wano wenda sibimanyi. Naye ndabeka interview kalire nabo omusajja nga mukazi wajja bamuyinza okulowooza nti muyinza okukiraba nti kyabaddemu olulaavu mbo simanyi nti kyaddemu okwekoza naye kukosebwa omukazi yayokyesezza nnyo bbaawe. Kati bino bensiiba mbagamba Leema teyanoonya musajja gwayinza kugamba nti no yali tasobola kufuna musajja amwebakako. Leema yanoonya omusajja gwe yeesiimulizaako ebisooto. Ekyo tosobola kikola Musuuza akola interview ng'ojjomugamba muntu tugende tulina okudda ewaka. Omusajja gwe wamujja mu butala gye yabeeranga eyo ng'akuba empiso ze z'ekinnaki ezenasimanyi ezekimpatiira gye bakkebereranga mu busolo.
Abazuku kebera obusolo bina bimuze mukola mbuga ina ecologist wa mafe tuwagala kumanya umulesi mulaimula kitegeza bandamuli bajja kumubuuza ne otani ko muku tuli musi mujamba bujja tugende ngolinga akulule endiga ulunga akulule embizi jantu gende waka mumuve ko mwagaza ati guwa muleta mu butara wali ofa kwanjura uli nantu yagala kuwese ekitibwa naye kimanyi bulungi nnyo nti wakati wo gwe ne sebunya waliwo ekitali kituufu go singa amani era nabagamba yokapo omusajja ja kuluzinga kye bayita obusajja bwe lwaki omukiwala kimusinga okuyingiza sente Lemas asobola okukola milioni 3 omwezi sebunnye kinene nnyo omusawo afuna milioni 2 ate Museveni yaseze bafuna mitwalo 8 nzira mu statement eno Lema yingiza sente nyingi nnyo okusinga sebunnye amaanyi anagajjawa bamulaba basajja kubatambaza bugundi bwa Nike bwa Adidas oyo sebunnye wali alo kati sebunnye inamu kabane excited kati atali sokulaba akaliyo twamugamba utayinza okulaba akaliyo twakugamba sebunnye wanongo ubo muwala yali afa just mutinkiza mwanjula nakukwata goze nakaliro nti wasiza sikato tandise okulaba agenda kukwokyesa ngaloso nakukola interview gwenga gwo omusajja imironga ajja kujambo akujombo ogenda kwogera ebitasana lwaki akusinga sente yakuwase yali anoonya gwe yasimulizako bisotosola kikola musuuza tusula kikola musuuza ekyo kyeyakoze tusula kisulu musu Lema yasalawo ndiyo bagenda okwezina Lema yasalawo meje bagenda okulya Lema yalonde eje emijozi gye bambala yayita abebifaananyi omusajja just abira bubezi wali kyenda bagamba yanonyayo gufaananyi bwatimba ensi gwayinza okwesimulizaako ebiso kati omusajja atandise okulaba kati nawe nkuba kyeyo omusala gwo gusinga obwa dokita tosobola kunyooma Lema nga Lema wayinga esobola okukola obukadde 10 olisema sebunya talinaawo maka yensonga kina mu interview bakyamujja muzi interview nyingi era nze Edrisa Musuuza tewali neko kankubuuzi kuleba oyo ku simayiro ye gyasimayiringa tudde mu mazima ku budimpo bwalina ku ddoboozi lyayimba oba lyalina osobola osuulawo omukazi oyo mu nnyumba emyaka ebiri oba tokyamukwata kwadde namuzina n'omugamba oyo gasi yagenda bameka abasajja bagamba kikirema n'ekikola konyinza okinyozi negusuubira Edrisa Musuuza oyo musiru mwana mukimanye Edrisa Musuuza okusula tosobola kintu kyoyagala yali yakoowa dda nze nsubira n'abantu abagamba Edrisa Musuuza is using sympathy talina sympathy lyazanya Musuuza manipulatinga public kubalaga nti yalumwa ne mu maaso ge tewaliwo ke yali alumidde oyo omukazi yamutamulo Lema tamumanyi yamutendereza Lema naye muntu Lema oyo muwala nno mukambwe nze kamba bulire ekyo kyemwala byekitono Lema oyo muwala mukambwe oyo muwala sebo Lema mukambwe buli muntu alina kye bayita boiling point ate buli muntu alina obulemu bwe oyo Lema sebo sikke ekito gya mulinnyirako Lema siyo muntu gojja n'ozannyirako sebo oyo muwala sebo avaamu eddoboozi baprometa ba TV presenter bamukabagala mbuno Lema oyo si muntu mwangu nga ngomukolako interview muzibu nnyo badije bekaba komeeze ku mbeera za Lema fabagula just tulaba kino kyatuwa naye waliwo bali abuubirako okubyangiza ogamba no mwana oyo si mwangu Lema nno mwala mukambwe kuva dda mukambwe nno bya ddala kyekiri asobola kyo bagamba tugenze Masaka liyoki so Edrisa Musuuza ngenda twala omukisa guno nkwebaze mwana zasa nkwagala nnyo manzi Kenzo manyito biri musiru manye ensonga waki tudde wa succeeding okubeera Kenzo w'amaanyi I know waki Kenzo olyawo Kenzo toyina kyokulanga okikoze mu nsonga kimu kyonna okibala kana kambata tosobola kusuulawo omukazi oyo buli mugagga gwazze yeegomba oyo omukazi alina ekikyamu era Kenzo eryo pesa liwakwata Lema n'omusuula oli ndoyo sebunya omulaba ajja kutuuka ekiseera asuulewo ttawo namulabye bambi sebunya asigeko obugambo obwo bamugambye bw'otaboogera sigenda kuwaako nakwata akazindalo nawoza mukazi wange ono mwagala nnyo mwebale kutwagala ate gwe kenyini gosiba nekamba buzi gwe kenyini go promoting akavubuka bana muli babagera kabuze ebuzike bakabuza akasajjako ngokagenda ne ku stage ne kakuwana ne twatusi mukwano gw'amaanyi ogozi nanya abantu abeyagala singa mba mweyagala note womanyo omusajja wa mujjeri nga si muntu wa butaala layini zino mukwata alwanga yo mukenzi te yamakenzi nkuzinye kuzadde muno mwana gwa masimanyi kyenjagala Kenzo baka kumuwalo yemyaka giwereta gwa masimanyi kyayagala kiki nnyinyi kyasanza bino beta so kuyisa hamuze mukenzi yamayi kyayagala naye kwa nyumba nsimanyi kyayagala yalina beyeke bijjana nabanga ntesobola kwatagana
Kenzo simu siru goma cha baito kumule ko mukazi ne nyumba na ulabanga nyumba akuta amajogo kolerera nga Kenzo yava Masaka oyali alima yakulira oli na kivubonga aboka myala enyumba giyagula kusendezeze omuntu uyo nogisula nawo bangalo noso namba yaye ngo namakaga kutami bakazi bamekanda wadi ogera ku nsonga zo genda mu nsonga bakazi bameka bali kuno omusajja na akuzira abasira munanjo yo kibaita talaka omusajja nagero kudamo okukwata kugamba kikinda badde ki omusajja nakeko kuzira obutonde nakuzira obukyala tasola kwagala kujja golinga abasajja gye bali abayinalo nakuwatalaka nonje ne weyambaza abazo pole pole nakyuka ali nakuba omugongo bachali gye bali niwo omusajja tuko kuba omukazi omugongo muganda wange wansi wabiraga si wabira kibaite abalumira oba webuzo baki kyoba ndagagawa ebibuzo bibeera ko nene mayebuza ngebuzi ebisola kufuna tusola kukimanya wacho omusajja atwa kwachalaga basi sikyayagala ate abasajja yafe tukuwa bubi busanga omusajja nga tewakyayaka we bati tewakyayaka tewakyayaka omusajja agenda n'omachana gamba nkuvudde mu kukyali musajja gye bali n'aganja batagamba n'omuyambulya n'akuze ne gweteebereza omusajja watuka okuva mu nyumba n'agireka ya bilioni atama n'agenda wabaawo ekikyamu ne mmwe temwebuuza mu kikyamu ki ekiriwo n'akusabula omwaka n'akusabula n'akwongera ogwokubiri kuba kisenge ddiro n'akugayula n'akuzeeri n'akukola kino n'akugjamu omwana n'akusigala ng'era akukuba paka atuka n'agamba naye ng'olaba pikipiki wezigira nagamba ate omusajja akatuka ku kiki baita haras nga uzikuba simu tata gundi olidda wangi mu America lina show mu Boston nibo batagirina nga bakuba simu ngenze California nje nvaako nja kuddira kati wadde okoma osame kaba kunone ngenze South Africa niba teziriyo nenga kola muzeye kola agenda umuliremu akoyo amaka gadduse negwe tewebuuza omuntu omulungi ngoyo bamudduka batya jango mbere yo inakuyimba kanoni wayina kugambe ngenda Botswana ina kuba kisaawo myaka ebiri ngo omuntu ali kunnyonyi taddangaka mwache kitegeeza embuga abaziganye enyumba nebeera mu eddagala abo ali bannama kwe bagamba kume kulabino bandi gundi kola kino sajja nayi wekumona enyumba ng'enyumba enewunya sibayi bakutesi bayizi n'entuyiriza enkoko basadde mu ssanja basoso sebuli wali wabomoli ng'era kenza adda kugu kale sebunya batanze ddo okumulisa entwingi bamutanze mu ntavyo mugamba gwe kola kitulina okugenda amantu na kumantu azizi kusala kyano nga batwala bali banoonya gwe besimulizako ebisooto oli abuuko oli muyaye oli kenzo muyaye akyayambala jini za Gucci zibanyi dolosaniga bana ande we yayambala za Calvin Klein tosobola kumusambulizako ebisooto musanga mu ntavyo mbu tugendeka omutwale ng'olubuto lukuyikayika lulinga alidde ensangi kenzo asiba mbano bandiki minaji basi bala muzibi iti mbo mutwali wakambo mugambe tugende waka ku speed gwigwani musuza alabika bwati bukazi bwayagala okutwala musuza omusimulizeko ebisoto bamukola ko interview mtugende waka this is why namu interview te walabikanga mu interview za musuza ngo sibo gamta kutimba tibaita kutimba ku Instagram mtakutimba sibayi ku wifi sibaita kutimba sibayi ku Instagram sibayi ku Netflix sibaita kutimba ku iTunes sibaita kutimba sibayi ku Apple tiya kutimba sibayi mu Amazon nga kutimba kwagazaaki wali omuyina mu mwana kutimba kwagazaaki yali yalina bye yabuuka oli talina kye yeebulandinga mu ngemanyi ensi esibe mulaba gofule emze gwali osobola kusufula kezo peti wali osobola kusufula pezo peti yiyo watandisa okufuna embwa ate amuza era ze nkubuulira baganda bawe gwe bakutomeza ofuna omukazi akusinga obugagga ofuna omukazi abadde rejected oliga bamurejecting dde emyaka ebiri iti wina omufule pete kyali tekisoboka sebunya bamukozesa nga mwana kusala bugundi bamwambaza bupale buno bupinchu bwa Adidas ebekubya obufalanyi baddamu kati befudde bamode bazunzoli bannaye bazunzoli aligenda okujukira nawede yema yagenda simu kati kwa sebo nawede kayemba manager bali bagatumiza sebo olujegere lwakyo lima musiramu talunda mu lujegere lwade lwakyo kayemba lwada sayisa guwe kubogolo linge katu bagenda dude kamusebo nya
bagenda tuteeka ku Ssebunya olujegeri era amuza gye mujjako okulira bagenda muteeka mu olujegeri lwa Ssebunya ng'olutuuza abantu baagala lwaki Rema ali agala maanyi as an established artist as a female artist ku mukazi katukkirize Juliana yali asinga okuyimba bayiri nambiri balina kategori yabe bali takisinga ani afuga ekisaawe kya music Rema yakifuga nziramu afuga ekisaawe kya music saawa zino Juliana bali eri bali mu kategori yabe kati Rema yavuga egaali kati Rema yavuga egaali kati Rema ekyo yakimanya mbunze envuga yali yeetaaga omusajja amuwa ekitiibwa nga yajjudde so omusajja gwe bagaba n'ebitiibwa Rema yagendanga ku pate ne Kenzo ng'enduulu evugira kana kambate n'evugira Rema ebitiibwa nga bawo n'abyawulamu sina kindi ng'onaabibuutikira kana agamba tosobola mufuula peeti olujegere baaguze lwaki olwo kayemba kwali alaba vidiyo eri yabadde asayisa lujegere mwagala duteeka mu Ssebunya Rema omusiraamu olunda embwa Rema omusiraamu olunda embwa mbuulira olunda embwa kati Ssebunya ali awo tamanyi kigenda mu maaso Ssebunya ali awo tamanyi kigenda mu maaso tamanyi nti nobakiko KFC manager kayimba yakoze dda oda agago n'amagumba agasigalayo bagenda gakolamu kye bayita oluvuuto bagazze ewaka negwe weebuza amagumba ago kayimba gaali mugula ne Rema gebateeka mu ffuso manya mu kagoofu kaabwe ke bayingize wa Ssebunya aga magumba gaaki tebalina maguja kati balamuze olujegeri bamusanze akola interview ne bamukanga butudde ewaka n'akola ati interview n'abanga agitidde doing the signs musoma obupande soma obupande okakasera bakapande kasome getonnatomera bamusanze mu interview bamugambe tugende waka atidde n'okutya waliwo ebintu nga biri debatable bagenda kuddeeka babituulemu wabadde oyogera ki nakugamba ki contract yagamba ekya va mu mita n'okkubuli ekyokuwugira nze wendabe video ngamba nzemu okulaba ekya Big Eye ne Donizera emu embwa ebaje mamata ga oluvuuto yasitukira mu makoloni ewe Donizera oyamma embwa ayo mata ga oluvuuto nesitukira mu makoloni era Ssebunya yo amakoloni yayo kubanga gakwatamu naye anatera okugakwatamu nze sina buzibu na Rema kuba what you needed was power. You never needed a husband, you needed power. Era nkimanyi n'ebbanga era Kenzo yakulekangamu waliyo n'abasajja abaakukubanga basinga ne Ssebunya ssente n'ebitiibwa n'amaanyi g'ekisajja but all you needed was power. Ng'omuyimbi w'amaanyi nti ndi mukyalo ndi musazija wange kati akavubuka kakumala in fact ekyo Ssebunya kati gwosaana lwaki Kenzo wali tomusaanirako ddala tekisobola kukwata mwana kaana kambata kateeka ku lujegere tolunda mbwa olujegere lwaki nzijja kumbuulira mwakoze kumanyi contract wane KFC amagumba agasigala bagakoze omugumba bamusanze akola interview nebagamba omuvubuka oyo alina aba excitement kati Ssebunya wali bamuwaddiiri y'okuwasa nga omanyi ebidiirudiiru ebyo byajja ne bafuna kidiiru n'akigwira hamu yakireeta hamu oyo wa Museveni oyo n'abawa kidiirudiiru yanze nakola ka video kange ebiseera ebyo mujuganga mugamba nti envuma Rema nebagamba sivu Rema nendaba Rema yatanoonya musajja Rema anoonya maanyi kuba Rema asobola musajja wano akatiba kalungi asobola okufuna omusajja yenna wano akatiba kalungi ne nagamba Rema ono ebbanga lyayira Rema nga akola bwati abasajja bamukola bwati naye nga abakola bwati waaki anoonyezaamu omuvubuka ono anoonya amaanyi kati Kenzo tosobola Kenzo kyagaana kumusiimulirako bisooto amaka gasobola kubeera nawo kati gw'omugambe mbusimanyi ogenda simanyi kuyimba buyiku nga gamba ngenda ye America ne Rema yatuuka okulaba nga asinga Kenzo okuyimba musobola okwesanga nga kale alina bingi byerabanga nga amusinga kuba Rema akola nga ku mbaga nenayingiza sente ze ez'ekikyala naye nga kino ekya Kenzo ekyokuba ng'omusajja kikyagaani nga Kenzo is a celebrity home boyfriend level kwe kiri bamusanze mu interview bamugamba okola kiwa n'akola bati Betty Namboze nawuli naye ali mu kuwandiika ebbaluwa Betty Namboze alina okuwandiika ebbaluwa ffe tusula ofiko tiffe abafumbo bwe ali mafe tulina ule yogera bino ebintu
Betty Namboze munaye mama wange nkwe kitiba fe abufumbo bwali mazina ensonga fe tulina okuzoogerako Betty Namboze baluwa nagisomye bweti naye ebyo oyogera mpola bakulu bano nabo bakulinzo ojja kwekanga nga mune Judith babiri akubyeko omusajja jembeere mu parliament tomanyi Judith babiri kati ezo ensonga oziyingira nnyo mpola kuba naye bajja kugamba gye bali mu parliament eyo bali tebatudde ekibba abasajja ne mu parliament gyeki so zino ensonga ziyingiremu mpola fe tulina ozizoogerako fe babufumbo bwalema nze ng'owasanze oba otutte ekyo mu bulengo omwereere ogenda okwetulisaako bbomu nze nange bantwala ontwala wabujanjulambo n'emwami nze nange bakyantwala ng'olaga kitaawo mufunye omusajja ng'olagayo penge sirani byokuba ewamu oba obimanyi nze nange banyanjula ebyo ebyekisiru fe babufumbo bwalema fe tulina lweyogera ku bino ebintu so si buli muntu atalina omusajja kati Betty Namboze bino tusobola kubyogerako olw'ensonga nekibba abasajja kiyinza okusanga eyo babiri tatudde owulidde nawulidde Jeff Kiwa yawukanyemu ne Shiba bino nabibagamba dda naye nabo omwalinga Julia jazimye ngamba Julia jazimye yadduka Bush mu Bushington simanya amuzina kisenge nnyo oba mbuyite bwongo bunafu babusiru nabagamba ekintu kimu nga ntandika video yange nabagamba Jeff Kiwa Jeff kyolina okumanya kiri ekintu kimu Jeff akuwa bwerinnya takuwa bugagga kiyasinga okukolera good life yabawa amannya ya promoting a brand nemanyi kwa wonna promoting the Shiba namanyi kwa wonna wala simanyi lwaki oba wa simanyi kintu kino wempulira omuntu n'agamba mbu simanyi n'ennyumba ya Shiba erimo simanyi shares za Jeff ekintu ekyo sitegera waki oba buli muyimbi agende wa Jeff teyasoma kuba boze radio nga tannafa yagamba ko Jeff nti teyasoma naye wunya Jeff atasoma yabasobola basinga amagezi ennyumba nebeeramu naye erinnya linga tebajjawuzaamu eringa lyenvu nawulira ekyo kimu ekyatusene ku Shiba mbu Shiba simanyi alinaku olukuubo eno wa Jeff netimu no siripo eno simanyi oba omusajja abaluga bulozi abawa erinnya kati yobinino atakwata omuntu kugamba aba promoting ne mufuuka bakabi n'ebyobugagga byabwe munabi bakwasizaako ate neyekanga nga mwabirimu kati buli muntu agenda mu timu no siripo abate yasoma nabi bagamba ebyo omusajja akumaze ebbanga akuzina shira manya Shiba omukoledde akasente kagenze mu nsawo akyakulika akunyunyuta era akwebakako akayimba kozimbidde muntu yoza kugamba kako kyokatibwa wandiko biraga nti naye mwali kugamba akulimu takuta olinga akolera obwere bina bitu nno birumu era nja kujjukiza abantu ono bagambe mba mugende wa Jeff mwenna mugende nga mmanyi ekintu kimu agabalinnya neno abayimbi abalala begenda okubabuulira gye bujja mu maaso awo sategese music waabwe bulungi waliwo abaana waliwo be bayita Baifa waliwo muyimbi bamuyita Baifa ali wano Sweden ngenda mubalaga yanga wange ngenda mubasiiga bamuyita Baifa omulala bamuyita balina ebiyimba byabwe kituka kikube tujja bibalaga awo waliwo bayita Baifa omulala bamuyita Casanova simanyi Casanova something waliwo abaana era ngenda bagamba ko oli omwana yayimba ebbango nimba gamba tabu egenda kuviira wano omulala bamuyita omu bamuyita Baifa omulala bamuyita okulaba wano Sekanova ne Baifa bali wano Sweden ngenda kubamba babulira ngeri abadde abayimba ebbango ne wano problem endala ejja wano Sweden nate nabo bananswaza ne bagende wa Jeff nja kubata Sekanova n'omulala bamuyita simanyi Baifa bana bali awo waggulu nja babulira you hate being used the way Jeff byebyo akunyunyusi kwa kukuta akunyunyusa kukunyiza ngo omubisi akweba siko akubulanize nufa kushonga ino okulukuta mukazi watu nonyo babunga Shiba amaze banga nayo namukatu namulunga performance yo yakole ya Beyonce abayino muwo mata management yabadde ogulamu 2 ezamata muzimanyi cocaine Uganda okumufune Casablanca wa bay asinga na mbajase uyo yajja ko chandiru cocaine Shiba abadde alina okunywa gulamu 2 eza cocaine buli mwezi management ngemu kubya cocaine alina okuteekako performance ya Beyonce n'anywa nnyo omutwe kubanga omujjo nkozi n'avaawo nga gwonna omutwe gujuba gulinga generator agabulako kugwa bugwe najja nga yerekida ewaka kisajja gye kiri Jeff kirinze ova ku musajja nga akumanaginga n'akusindika ogenda okole n'akuwa entuumu ya cocaine n'ozi n'obeera ng'oli awo ina tutegeera ogenda ku stage mboli soba waliwo n'omuvubuka olwo abitasimanyika bakali awo abawo obuwunga kwe basiiba omwana n'aveeyo gy'avudde nga va performinga n'aba nga atya n'okudda ewaka sebo amusanga sebo Jeff mu manager ali awo akokiza atudde mu sofa bw'ati
ate nga simanya fo Simba alina okuva eyo ate akomewe wa manager amusenyi ate amala okumusenya ate amwebakako kazi katwenkera akazungu setegenda mu studio Simba tabadde na live amugabe mwene nyumba yo ate mbwenkera ate mulimu erinnya lyange omwana oyo Jeff omwana oyo Jeff yeso ngashika nakaola kanalo kalikazi ka AK47 mwauza likalika kola malisi nete kalika kola malisi akawala kwandika kola malisi akawala akalina ebintu bikayogera ku grenade ali ndo kayogera ku grenade era mbijjukira binna bikayogera naye ebintu ebyo ebimu abatamanyi Jeff mwana gwe Jeff kushibenge yabona mu opposition simanyi ebintu ebigundi byabwe ebibambi wandi badde okalekera artist ennyumba nekeyiya ne asinga okuluma bambi bavaamu tebalina kyebalina omwana n'avaawo kati Shiba kali kawala kategeera akalimbe limbembe okubanga Beyonce olina okuba obubeera ng'onywa obuwunga Shiba obulamu bwe bwa buwunga obuwunga kokayina obu bwali bugyeko fiye wano kyandiri wagunsi taddanga ngulu ali Nairobi buwunga buli mbawala Ufulaba nze natya nnyo radio yagamba mbu Jeff teyasoma radio omanya ababika alimba omugezi abika yatulimba teri musajja atasoma baba te batulabanga bayita musoma na Jeff baba naye mama omaka agenda kuleeta ani simana Jeff gwagenda kuleeta Jeff agenda kuleeta ani simana Jeff gwagenda kuleeta Jeff alinga kino ekivuka kino ekyefula mu kimanager Francis lokuvuka kwali weta ku manager Francis agokuba ku managinga fresh kig wali kuvuka kuli abogita simanyi ku manager Francis nawo kwali kuyingidde mu ddogo moga gunonya nnyo abantu bekozesa abaana lero n'abaana benana bebaleekaana awo musimanya abakozesa simanyi manager Francis olwo ebaana yana benala byabo sayira baleekaana simanyi manager Francis simanyi abakozesa bwona bali yawo abone usimanyi ono gwe bayita simanyi mbo olwo gwe nabe bayita simanyi Chris Evans nga bapanga gasiyamba simanyi mbo kento ndamu kuteeka linnya lya Kenzo ku stage gwe Chris Evans please on behalf of a big talent ndamu kuteeka linnya lya Musuza mu gasiya wamwe gwe muyimba yimbo oyo Kenzo today has the biggest hits and Kenzo kamba Kenzo yalina kati hit songs eziriko alina lwa semiokozo lwafuuka semiokozo all over kati alina luno kamanyi Lolo Kenzo katsaza tatano aine nyimba bile zi training ogina mugamba ki ngabaka ukana mukazi aina mmeka tunda muko ogira kulinja ya Idrisa Musuza gwe ku 7 zigwe gendo ulime buli mu balugubo wali mangeye mutungu tunda muko ogira kulinja ya Musuza mukushinga bisiyobya mu tunda muko ogira kulinja ya boss wake Ado ngabuza mu Fresh Kid yayo Fresh Kid yayino okufa mu film Fresh Kid yaliza kuyimba yali musibe kuyimba emyaka 5 Fresh Kid yagenda okujja wano ngatwala balabadde abaana abato balina bavizi bayiba twalina banakola kayinki bayimba meka Fresh Kid ekitija Fresh Kid kyajja buzija stinga kiri ode kyalino kino koma kyazaala abaana olwo n'omwana mulala bayingiza police bajja kuba omwana abandi kiboko olwo na bese bayita simanyi ringira apa bamuyimisa police bajja kunonya family yete mukubya baana soba nabo bayimba ebimba byabwe badidizi waloni mwande mbu waliwo omwana gwe simanyi ringira apa yataso okuba ebimba bya politics oyo mwana muto bana ite muteka mubandikira lyrics bwezo zijja muletera obuzibu Mumu mwana musaze omuletera kitoye mwanike lyrics nga yimba ku byansi bana mubona ngo mwengejinga mwe ebintu wakati yo mwana kwala yizo kuba amazima agalaba no mwana muteka muzi mwana muto mujja kuletera bazadde babo baku bembigo gwambi Fresh Kid kyatu kali kokula chava ya damba baby glory twali twachira badda si mwana muteka kasoko kola baby glory yakuba nyona hit you understand so Fresh Kid yajja nabakona bala group yajja obusayiba basimanyi bakapiripiti alina omujiji gwe yaleta ne kyali kino kokoma ate yakikomya ali tata ate chetani badeka kino kokoma ne yabo wagizime mwachi wakanya abamu amanyira nnyo tata nemugamba abasimanya yingiriyo mwana tenga ne tata neke nyini simwe mwali muzaalo mwana ne agala okunonya cassette nga tabbi ne yedayingira music aho Fresh Kid taliye tata Fresh Kid tata we yajita nenga mwe mwali tata abantu tata Fresh Kid okujita tuyabiranga no mwana nga mumusumba wayingira nga music ne eshifira ddala Eje kintu kya Mr and Mrs Namakula kati kye kiriko tebukyali mbusebunya Namakula that me telling
Mulika abana bagende muzididizi wolo bayimba obuzike bayizo kutwala abana baffe babasanyusi nze mbagambe mutte muli fe tutenya nteka festa fe dogere ebintu byobufuzi muteka abana abo mwalika muliri sibakole ki bakole ki ndi simanyi omwana alizo okuba amazima agama yeri kizemba wandikira nkambwe muyizo okuleetera abana obuzibu babazaala okitegeera gwe bagambe oyo basajja mu Indias abayindi bagulanga amaduuka edda nga balina muddogo mamugo osooka mu dduuka edda twakiranga amaduuka g'abayindi abo osooka mu maduuka g'abayindi ebintu bifuna ku bwereere nze manyi abayindi tebagaba bya bwereere naye nga batulima nga tukera ku dduuka mbu bw'osooka amalina muddogo madigo kasitoma asookamu bamuguza ekintu kyonna kyonna kusenzaawe nakuba tebagoba sente esooka mu eddogoma zaabwe esamanyi z'aba buddhism so ebikoze bitya n'ebyo byonna byali bya bulimba omuyindi ali egamba tagaba kya bwereere nze nalaba Rajivu nga kuteko oyo omwana Rajivu nabagenda nabigenda alipira kiriko ba biliyoni yabasi bali banoonya promotion ntakana ekatunda kali ze nkubulya mu myaka eno omwana ajja kuba tali ku Kampala parents abali Rajivu we batyo mu scholarship akufune mu kintu kyakuba nyimba bali pira buli pizikana teri muyindi agaba kya bwereere abo mujja kubala moyo emyaka enda kati olabye watuleka bwala kutuba kati ka Felista nenga tubajuiza mwina to okubeeranga mulonda Kyagulanyi Rasta Trevor muganda wange nkwagala nnyo Trevor Kenneth muganda wange ne musiri kyakwagala nnyo nejangu kuyibiza kyena kubeera kikambwe nnyo kuyibiza you understand kyena kubeera kyakabi nnyo kuyibiza waliwo Charlie King muganda wange Charlie King abadde wakabi nnyo Bobi Wine yabaddeyo ku Buju Banton kyabadde kizibu nnyo ku Buju Banton Bobi Wine yabaddeyo yatwala byabayimbi ne tulabye n'abayimbi ku simanyi ku kale ebintu bino bizibu nnyo nti waliwo abadde ku Buju Banton eringa bagenyi bakulu ntubeerako n'abadde ku Rudy Boy inga kuzibundi zabaliko za Rudy Boy ati bazaawo Rudy Boy balabye Katonda obumeremere bavulimbi obumeremere awo babadde obusaati bwa radio awo kati wetuli oli bagenderye Kenya afuna zigundi awo wetuli Bobby awo wennyini tota akaliro keeko awo wetuli tota abala babere bugundiza ba Rudy Boy nga wayibira ku show ya Rudy Boy aba akubye nnyo aba ayimbe nnyo bakola naye akayimba aba ayimbe nnyo gusebo ne beera ne Buju Banton bintu kati biri mu levels abo sabi ba Rudy Boy kati kyali mugundiza Rudy Boy stock yagejja nnyo so Bobi Wine atayimbe ku Rudy Boy ngayagala yoki mu Rudy Boy kati nga Bobi Wine ngakyagala ku Rudy Boy Kyagulanyize gwe mpagiranga ddako zo stage ezo ez'ekisirusiru nga Bobi Wine omulaba mbu alimba ne Rudy Boy mbozi manyi yambalamu ku Rudy Boy mwagaze ku hoteli mbanoonya kukolabo no Rudy Boy ani amanyi Rudy Boy ali eri Kenya jiyabadde ne Gaga Boss ebintu batibyazeemu levels nabagambe bitu nsika mukama agenda ku kintu kyonna kiteeka mu level era bwe kimujoza kukyaba ngeje nakyogera mu kimu kigenda kuterera we kirina okuba Bobi Wine ayimba mu Rudy Boy nga kikyayagalayo omubaka w'abantu adde ku Rudy Boy kikyamwogerako ate Bobi Wine omwamba tabere nga ali awo mwoyo musimbira yini mbafune otogulafu ku Rudy Boy Bobi Wine nga babaagaza kyabalina musomako busomi oyo mu mwaka ogujja Rudy Boy alina okufuluma eringa sure nti ndo ensi jajjamu mukama waffe Bobi Wine yabagala nti ngabo bonna okuyingira mu bajja kwetaaga zi visa because they come and exploit Ugandans here nabana Uganda bibi no ba exposure ne bayimba ne bakola zi concert ezo bafuna musse omukulembeze bwana ajja kunte nabo bakimanyi era bajjaga amagweze mu nsi ya Bobi Wine si mu nsi ya Buyu si mugaze mu Uganda ensi efuka Bobi Wine Ulit Isha Rudy Boy tikatete mwetumanyi ebintu biri mu levels kati ebintu biri mu levels buli omwe ayimbira gy'ayimbidde atalina concert atule waka alinze mbu omuntu omunene omuva simanyi from anywhere mu Rudy Boy gwe goyimbe naye onoonya bimanyi simanyi kugazi ya bulandi yo guyimba na Rudy Boy Bobi Wine bamuyita eri mu nsi endala eri foreign ayimbe n'omuyimbi omunene nguuyi ensi gwe baasiba ensi yonna emumanyi worldwide awo watambulira awo bintu biri mu levels period bitambulira mu levels tetwagala ku muntu kwenda kubuuka ng'abuuka ekitimba kyalimu tutambule butambuzi awo tuwonoona tetuyiwa amata g'abandi bwoli nakugamba abamu abayimbi Bobi Wine abaleka nnyo temugenda tuuka n'ekiseera nga akayimbi kava eri from nowhere buno Mr. Easy nga mugenda ku airport nga mumantala mumeketa amanyo nti mwagala autograph mwagala kukola bebe Bobi Wine ayizo bikola
Bobi Wine bwali ku Entebbe airport bwalinze kolabo y'abasimanyi ba Mr Easy muba Rudy Boy kuki kyakulanye senta mu baka Arieli ne Gaga Boss mugenda kumanya nti bino ebintu biri mu levels kali eri kali bubezi kali kakuba ku bisimu kagamba babi kiri kiti ne babi abagana kakati na babi abana na bali ku Rudy Boy nga kaseka mu obusiko hi temujja kudama ate na mutumanyira mujja kutuuka n'ekiseera nga buli kayimbi akakubye kuyimba yimba kasaba gamba ndi ka Nigeria nga muswama buswami bukukubuti ku airport nti mwagala collab nenga Bobby abatunuulidde alere ba DJ Khalid bayita alere South Africa bayayanira omuzira alere Jamaica bayita sente ndo mwazire message koze Kenya nazo mugenda mujja ko omusolo otunuulira abasajja bene alema abatalina magazi mwamulemesa kubutaka okukola nenga budako ayingiza ne Kenya bazifunye $5 ejja dola yagikoze nasi ku stage ezo million meka singa 8 eje tuli nazo mugenda mumulize mujjeko omusolo mugenda musaba omusolo omusajja mwamulemesa okukola nenga akyayingiza nenga mumente na bana ategerera abasajja bate balina amagezi Olemesa okyo omusajja okukola mu nsi n'akola ali ku mulirwano oyingira ovugira ne mmotoka n'oyingira ne bbaasi n'ayolawo obutizimbi ng'atayimba n'omusajja omuzira njasa ki gwoba platform nti bayimbe nga balire buno Rudy Boy ate nga bayimbira ku bwereere banoonya just autograph na collab omukulembeze bwe yakkiriza okuyimba mu nsi bambi banoonya bukolabo wa Rudy Boy banoonya bu t-shirt signature bwe yagaana ali wano ku mulirwana ali mu kuziyula butitimbe bikusukutira bikutiya bya sente levels ezo levels era mugenda kujja era musabe ez'omusolo azibawa azibambululeko keza omusolo azibawe awiza alina kwerwanako nga wizo takyasobola kubeera ng'akola ebyo ebya Rudy Boy wizo okumanya ondaba abasajja bakwagala kuba okubya omuziki bakuwa ekitiibwa ba Rudy Boy naye kifu Brad kifu maliriza wagambye Mwama Kenza agala Lydia Yasimini sikimanyi ekyo sikimanyi era sikiwulirangako yeah musigaleko abantu bameka mbagambe nina abayimbi wano bengenda okubabeera nga balina kumba basiiga amakebere mu message omu bamuyita manye gabe nago mazibu omu ye Sekanova era noonya omuyimbi bayita Sekanova yayimba enesaawa ya bia ali wano Sweden omulala muyita Baifa kikuba okitte baana bange na babu era kati twogerera baganda bange mbasiibula gamba ati Hamza ali lubuto Hamza ali lubuto era kati ayinza omuntu yambako ali omu kutati ali muntu ayinza kumutu yambako kuleka enziga ezo zizo kati okumuyambako tuzimutira nayinga Hamza ali lubuto baganda bange amberekereze pozi nayo muganda wange M3 kyagenda kukolayo ka tugenda kati mubanoonya wa M3 tugende fenna mbunje wa M3
MC kikolena ku page yeyo mwenna muge muzze wano badde mbasa tugende wa MC abanoonya bazze bangi nnyo naka program ke bagaita abanoonya kyakabi nnyo saka Amza mweba ganga Amza onosonyi bamunaye werinnya lyo kati ali lubuto ai banoonya bayongo ge besimuliza ke so bafuna oyo bamufuna mu bbeeyi ya rais naye nga mbagambye ebintu Amza sebo nonsonyiwa ne Amza ali lubuto nakubulira Amza ali lubuto kati bigitale tuli ku ndiko mwena amagala nyo tugende wa Ricardo twabe ku live ya Rich yabanoonya